Genda kuteka bilioni 5. Wanjisebo linda ko siwulidde bulungi wanjisebo bilioni 5 milioni B bilioni tweyanziza nnyo sebo. I was here last time. I was trying to sell to you the idea of the digital economy. The digital economy is employing so many youth. Unfortunately, I don't know how they explained it to you. The last time we were with you, it looked more like you guys are rumor mongering. You're just moving around, you know. You really don't have direction. But we have so many youth earning from the digital economy. And by the digital economy, I'm talking about digital content creators. There's the high end, the guys that deal with the internet and the connections and all that. Then there's us, the final level here. I worked in print, the newspaper. I've worked there. I've worked on radio. I've worked on TV. But I'll tell you, Mr. President, the biggest job I've done that has sold me to the world, that has given me some money, has been on social media, on the digital. I didn't have it in my dreams that one day I'll meet you. I think I've met you once. I was a young boy, P3 at Kabojja, Mugwanya. We had gone for the trade fair, and you were there, and I'm one of the people you shook hands with. And of course, I was a celebrity at school. So, but since then, we've had people who have been coming, of course, you know. But the moment I started YouTube, TikTok, the whole country got to know me. The people around you picked interest. They're like, well, this guy is doing something different that maybe, you know, you would want to know about. And so when we got to the fundamentals you talked about, we come in terms of promoting. For example, we've gone to your farm. You told us the cows are for ghee. But when you make that ghee, you need to sell it to the people. So what for us we do, basically, in terms of content creation, we are going to show people how these farms, how these cows are looked after from birth to when they produce. So we, tusomesa analunde ente. Like you see the way you tell us about the 4-acre model. Kati ffe tulaga omuntu okusinziira ku muntu wa bulijjo nga tetwogedde luzungu lungi oba ki ne tumulaga nti ente eno ogikwata booti n'ogirabirira booti okutuusa weetandika okuwa amata. Amata gano bw'ogajjamu ogakola otya okufuuka omuzigo omulungi. Kalali ne tulyoka tugamba abantu nti omuzigo guno ate mulungi mujje mukole ki? Mugugule. Kati kyetugezaako okusaba Mr. President nti abaana bafunayo ku ssente mu bintu bino bye bakola, naye beetaaga omukono gwo mu gavumenti eno eddako gy'ogenda okukola. Beetaaga balabe nti gavumenti ebawagira, kuba nabo balina ebintu bye bakola oba ate bye bayinza okukola okwongerayo obubaka bwa gavumenti mu bantu. Naddala kati guno omulembe ng'ebintu ebisinga bizze ku ssimu. Kati bw'otunuulira abaana nga bano bw'obalaba, bw'ogenda ku buli omu mu real time n'obabuuza abantu bameka abalaba, bagenda kukulaga waliwo ayina omutwalo, aliwo emitwalo 10, waliwo ayina emitwalo 5, nga bonna balaba kino. Kati oli ne babeera tatudde ku TV ng'atambula n'essimu ye wano, asobola okuba nga obubaka bwo oba obubaka obulala omuntu wa gavumenti omulala oba naffe ffennyini bye tukola asobola okubeera ng'abiraba. Naye tuga nti President, twagala tukutegeeza omulimu guno ng'ovuddeko abantu bye bagamba nti abaana abali eyo bavumira okwo bakola ki. Abavuma be batini, naye abaana bangi kuno kati kwe bajja akasente abatundira engoye ku ssimu,
abatundirako ennyama, abantu bakolerako delivery, enviiri, ebintu bingi ebigenda okwo. Kwegamba kye nali ngezaako okutegeeza mukama waffe nti yesebo kati nga tusaba tulabe tuyinza tutya okutandika okubeera nti tukolera wamu mutu incorporating naddala mu gavumenti ejja. We shall support you because you see you have been supporting like the musicians. We gave them I think 10 billion shillings. Yes, Sebo. The Kenzo and group. Now this one here is part of sales promotion. What you call content, that packaging. Yes, Sebo. Is part of sales promotion. Yes, Sebo. Okusiba ebintu ebyo nga abantu ne babimanya ne babigula. Is that not correct? Yes, Sebo. Yes, so that one should be supported. I totally agree. Yes, Sebo. Tweyanzanye Sebo, tweyanzege. Era we nasemba okuba wano wali onsabye nkole. Especially bw'oba otunda ebya wano. Bw'oba opackaging ebya wano. That's why you become now a useful partner. Singa wali otunda ebyebweru kubitunda wano. You would be a comprador bourgeoisie. Omuntu akolera byebweru. Naye bw'oba osiba ebyaffe n'obyanjuda eri Abannayuganda wano oba abebweru, you are a very useful person. Tukutenda tugamba nti omulungi. I will support you. I will support you. Tweyanzanye Sebo. Kati are you well organized? Tuli organized, tulina Sacco weeri bulungi nnyo, tulina ekibiina ekitutwala. Ngenda kuteeka mu bilioni 5. Wangi Sebo, lindako siwulidde bulungi. Wangi Sebo, bilioni 5 miliyoni biliyoni. Tweyanziza nnyo Sebo, simanyi nyinza funayo kadde ki nenzija nenkusisinkanamu nenkuyisaamu ku kiwandiiko kyaffe ne tuwayamu bakuleete wiiki ejja Sebo. Aha, bannaayo olunaku lwayiro twasanzaani.